kati gwe Son Style ozina otyo omukazi ne we recording nga nawe bakuzaala we bakota ku muntu n'okwata ezo video eziri fucking video omukazi yenna ayina amabwa kungulu amabina galimu amabwa bwe gati bujja mbagamba amabina amanene nti malwadde nga mumpakanya mulabaga amabina mulaba amabwa okwata otya mu bbwa. Sean Styles exclusive. Pay attention to detail. Yeah. Pay attention to detail. Kale singa mwanziridde nene mukola listi y'abantu bangi nze ne munzijjako kasita mwataddeko Kasuku owa Nuupu nenga Kasuku yali ayogeredde ki gavumenti eno di Kasuku lwe yali awagidde gavumenti eno nga tuyiriddewo President Museveni omubiri buli campaign Junior n'entambula naye olwatuuse ne munzijja ku listi ne muteekako Kasuku nategedde sina makulu nategedde NRM teyagala bajagala tekyo nakitegedde ebbanga lyembereddewo NRM lyenjagadde President Museveni bwe muti bwe munsasudde abantu bonna be mutadde ku listi tebawagirangako na gavumenti eno naye ffe ababeereddewo NRM bataata baffe nga bakolera NRM bantu mmwe musiimeko bantu mmwe musiimeko abantu abaagala ekibiina naye temwandi nkoze bwe mutyo nze ekinnuma ekisinga okunnuma mwaŋŋamba singa temwaŋŋamba nendabika nsazeewo kati nve mu NRM kanyende NRM ebbanga lyenjibeereddewo ndabika you take me for granted ndabika temusiima abaana balimu babadde ne president ku campaign ne mubasuula eri ne muleetera ddala abantu abataagalangako gavumenti ng'omuntu tayambalanko na saati ye NRM nga ne campaign okuva president we yatandika talinyangayo nene muleka nze Junior ne munzijja ku list kale ntegedde NRM ne bw'ojagala ne bw'ogikolera ne bw'obeera nayo teri kusiima nkitegedde naye temwandi nzije ku list ne muteekako chikeni ne muleka ffe naye kale Junior yakuva ejjo nkaabye omusajja naguze ne suuti ya yero nengula ne suuti nengula engatto manyi nnyenda kati lwaki mwali mu biŋŋamba why did you come to me naye kale kati ebyokkaaba mbivuddeko tewali buzibu mwebale kunkuba kikono mwebale kunzijja ku listi egenda mu State House mwebale nemanyi President Museveni one day one time ajja kumpita that I know nebwe munanwanisa manyi President Museveni alimpita one day manyi nebwe munazijja ku list nebwe munanwanisa I know President Museveni is a good man he will call me Mukama gwe musumba wange Jesus you open the door Jesus you are Lord Jesus you are conqueror
gajana agamba ati ono tanyimbidde bulungi nga gwani. Who even Bebe Cool gave you permission? Ani akuwadde olukisa to grade your other musicians? Who gave you permission? Bebe Cool. Ani yakuwadde olukisa to grade your fellow musicians? Who gave you that permission? Otule wansi. Otadiko gamanti ono tayimbye bulungi nga gwani. Who are you in this country? Who are you? That's being unprofessional. Professionalism chitegeza. You respect other people. You respect other people's brands. No, it's not about making lists here. Everybody can make a list. But it is very hard for omuyimbi yeye nyini atoteka bayimbi banne wansi. Abayimbi abamu baita wo bali ku Bebe Cool list. Banyivu nabo. Gochali yawo. Even the people be yatadde nabo banyivu. Kati who gave him permission? In fact, person no kutwala mu court. Abayimbi person no kutwala mu court. Bebe Cool can be taken to court because ziri brands. Okay, omuyimbi asezenga okuba omuyimbi ne kifuuka brand. Bane brand kitegeeza nti olina company zolangira. Kati buli wogamba nti ogenda kwogera ku muyimbi omulala nga naawe oli muyimbi. Oli omuyimbi omulala ayinza kinterpreting nti omulwanisa. Give an example of Rage. Bebe Cool yayogedde ku Rage. Tewali muntu asinze kuyimba nga Rage. That is a fact. Rage nandibanze simu yimbi wange, but I appreciate Rage ayimbye this year. You guys, omuntu ayimba mu lunyankole lwotamanyi, oluyimba ne lukunyumira, oyo muyimbi aba w'amaanyi. Omuntu yenna ayimba mu lulimi lwe nga golo lulimi tolumanyi but oluyimba ne lukunyumira. Okay. Kakwano ku nyimba za Rage. Rage amanyi okuyimba. Kali Bebe Cool wagati Rage talina byakoze, eyo yabadde nnogu. Omanyi Bebe Cool ayina obabu songo ku Rage simanyi. I don't know. But Rage is a good artist. Tosa agamba nti omuyimbi eya feelings. Rage last year ya feelinga Lugogo. Rage had Lugogo full. So you cannot say to omuyimbi ayimbye border to border nga Rage na yimba olunyankole nange Junior Westamanyi ne ndwagala oluyimba. Nogatamanyi kuyimba. That was far-fetched. Who even gave Bebe Cool permission or discussing a Rage? Who gave him permission? That's arrogance. Bebe Cool tosobola kola list noleka King Saha. Yes, King Saha ayinza okuba wanopu. Naye kidda mu by'okuyimba King Saha amanyi. Nze King Saha ayinza okuba simwagala nti yes, anwenja ali amayirungi ge wanopu, but is a good artist. And there is not the wali muyimbi this year pulling the crowds abadde ne reception. Chetwita reception to muyimbi bajja ku stage abantu bakubendulu saa abadde nacho this year. Better than Bebe Cool even. Omanyize saa bintu byakwerimba. Obisere muntu ogezenga ka amazima. Tuleko kola ebintu abantu bebanaloza tuli balalu. Let us stop doing things so that people think we have a mental problem. Nze sijja kwogera ano bintu balowooza eti nina ekikyamu ku mutwe. So we should do things fairly. King Saha yandibadde ku eyo list. That is a fact. This year Saha ayimbi. And Saha akikubye. Wadde wa NUPC mwagala nti kale mu byobufuzi Saha tetukwatagana. Ne mu music Saha ina talent. Era King Saha sigakera ku macha nava kunjaga na mayirungi. Can be the next radio. Saha singa sits down. This year King Saha natwa naganti omanyi, you know what? Nkoyo okwega yange embuzi. Nadda mu studio Saha ya jobera lady yaddako. Because nze sirabanga ko muyimbi ayina talent. Sirabanga ko muyimbi ayina dobozi nga Saha. Enyimba za Saha zinyuma ayina oluyimba lwe yankubira nkwagala biri wankola bubi bwe wadduka luli nkwagala biri. Waliwo n'oluyimba olulala Saha lwe yakuba olulungi ennyo ebiseera we bigenda biyita gye twava. Those songs are nice. Lwakuba ekibonyabonya King Saha mayirungi naye singa akeera ku macha Saha nava ku Big G nava kakola nagati ndi mu studio wallahi teri muyimbi asobola kukuba King Saha. Abantu mbajjeko amanyi Katonda alina watusasulidde abantu ababi. Katonda atadde abantu ababi ku lujegere.
abantu wano bayita luli nakwata liri puzzle ne tugenda ku FCC ne mugamba liri puzzle kendezo okwogera bodduka toyita woko mate mujoga abantu bojogesa ntozi tura ne mugamba akaluka genda kugwange naku zo mwezi 15 ono dote mu bantu ngofuuse kizibu oyogera nnyo olekana nnyo kendeza ku mumwa oba kiusa byoyogera odemo bya music wo yogere biki ojja kudda mu bantu nga tojayo nga ndaba alekana awala mpona era banange era Bobi Wine ne mugamba mukwano ng'okyalina okudda mu public weeyiye okyalina okudda mu public weeyiye bano booduulira b'ogenda okweyiyizaamu ogenda kudda ku busho wano weebambe nga bano boolina okwebambiramu onobambiramu ota ng'obadde obaduulira abantu balowooza muli bulungi muyodde ssente n'abadde ndaba muganda wange sitesha mu lubiri nga bamukuba obucupa era jona mugambi jajana Rais omugambi nti bakubye obucupa sitesha yabadde akola shoze nga ayina emirembe nga akola sho nezisukka 10 mu mwaka wano waliwo abayimbi nga takyasobola nakukola mikolo 10 mu mwaka nga luli yakolanga emikolo obukolo nga n'abantu babakoba ku mikolo hijja ne bagala bakita obanye ebitako nga n'abantu ku mikolo babakowa wano waliwo omuntu yakwatanga emikolo nga buli weekend abana emikolo ekisukka mu 10 weekend ekeera n'abeera ewuwenga enjala emuluma najja nanoonya badde banoonya okusula moto mubala bakunvuma abo mubala bakwefula mbu kwegatta n'abankuba babadde banoonya nga emmotoka n'esika nendagira abasajja nge mugisindike mugende wali bagiteeke mu full tank nze yali agampadde kasowana ogamba aveyo yeegaane nga katonda alaba katonda yimujulizi nze yali agampaddeko asowana ogamba buli kantu kayina kakabere ka hoteli kali akoze bakagalada amabanja galinga amabanja b'emmotoka babanja abaaki babanja abawa babanja ab'ennyumba babanja neje bali mu yaloni basasulako kitundu yalina keti kubayamba oli ku full figo walana tosobola kuwala n'abantu nfuzi za katonda noga nti katonda agenda ku blessinga temusobola kulunyira kyovala mwayingidde kisoze wa President Museveni ne mutamulaba lwaki mwefula mukwano gwa Stasha Mayanja mwefula mikwano gya Gravity bule muyingire wa muzeyi kabere oli paza alekana mwamulese bule muyingire wa muzeyi tembatwala kyovala nakati mwayingidde temwamulabye omusajja n'abagamba siriyo lwaki mukama tosobola blessinga kenzo gwa muyito mubi ate yaita n'abatwala mu kukutuno kwa gatayogera naye nga mumbe muyita bamwe mubaleseewo onagambe bulijjo bagamba gundi wa mtu ale wa muzeyi nga bakana gundi wa mtu nze mbatwala naye baba babadde bagenda bagenze mu nkukutu era Gravity takyayogera nabo Stesa takyabanyega Stesa kati yagenze wajja na Rais appointment bagituulira era mu kugenda bamugjeeko lwaki bamuyita bannamwe nze neewuunya nnyo kati gamba kabe ekintu kimu kye mutamanya muna bana mawuli abo nabona bali mutuwa abakenze batwane balaba muzeyi abana bali mutuwa be bali supposed okulaba muzeyi bamukavalinge bamujeko interview bamubuulire biki bibas omanyi bwe twatambula eyo kati olaba abana abaliyo kati kangeze kuba Kenya media bane ba jobless we basuze abantu babajjamu information gye bali emmere wate bali eri mu bagagga tebali na bagagga ma hotel gye babeera mwezi hotel enene bo basajja tusije balya kati bawulira ebintu bingi naye mu kuita conference ya muzeyi abo bayina okubawa kubanga be batambudde naye bajja ne banona simanyika na kakazi kana akolubina kabina za lutako olufu simanyi nani ne batwala obwo bukazi ne butwala limaso ga muzeyi bibuze ebirira bishi era obuseni ne babutwala ne webuuza abo baita bakinga bana baliwo abatoba si bawadde muzeyi abaliwo abali mu kutaba mwani wadde muzeyi nalabya oli omusajja agamba President Museveni agenda kubeera ku social media omu panelist kugamba kikolanga ba celebrating kubanga Kasuku agenda kubeera ku panelist ya President Museveni orofe ba advisor mutuvumiranga ki kye tubagamba nti namwe mwagala bifo byaffe namwe mwagala President Museveni namwe munoonya betunoonya twayi basooka busozi bw'oba olabanga ekyo okibuuliza ne internet kazi bakapo kakati President Museveni era agenda okubeera panelist that just a panel okubeera ku panel what about advisor obeera nvumiranga ki kyononya nza kirina buuza katonda atachikuwa saba Allah akikuwe saba katonda akikufunire kyononya nza kirina twabadde ekkodo kambanyumiza yakantu kamu ndabyo ono eyayita omusamiza ono kifeefo ono mufere warumbe zaya yomanyi yabba abantu yabba muganda wa koja walugembera bamba
milioni 26 nabba n'omukazi omala milioni 35 babatwala bweru kukola ne bajja ne mbagamba nze singira mu ntalo z'oyo mukazi bangamba tuyambeko mukazi bisente yaziba ne mbagamba singira mu ntalo zo bali bampa ne sente nga bana na buli kimu ne mbagamba nabagambira oyo mukazi nake nyita ina mulimu asobola banonyeza mulimu asobola bafunye mulimu baba basiru ne mugamba ko jawa rugembera bamba sigenda kulwana ya utauna lumwa do infanfe wange namulabe kololo naseka oba yakola live naganti ndi wano oba ne Museveni oba ne chiba kumpi ne Museveni naye bannange yakola firuta bannange nsaba mulabe ku mukazi oyo omukazi alinge kutia anamanya kutia tenge yiddo muliro bannango mukazi ya sense bukatambulira na kumigo yavunda kati bamutubuza eri kakati bali balangirira abasawo abaganda in fact babalangirira tebabogera na konti we bali naye Lumina Mayengo kati ye musawo muganda bamuwa milioni bazali 5 bamuwa sente ne bamuwa ne motoka katono kye kimutta ono kye naye nga bona president wabwe mama fine kye mukimanyi katono kye kimutawanya era Lumina Mayengo gwe batuuza eri mu tenti oli naatule ne kyamuyamba mugo kuwenyera kati nalabya imba Bobi Wine na tugenda Magere omwana we Magere ngenda muwa kichi omwana we Magere ngenda muwa sweet nabagamba abantu abali ku Bobi Wine tebamwagala ate bamwagala babamulemesezza kati osobola kera kwenda noganto yo mukazi agala Bobi Wine olwako Museveni amumye sente kati ayimba Museveni amuyite Museveni akwagazaaki abasawo benchi nansi bogambe mitwale 5 giri ruddawa nga wajijjawa kubanga saku yabimbuza wangambye ayina abasawo simanyi oyo mukazi yani enyaza simanyi nalinya anemba ayina bakazi mitwale yenna bananze mutya nze mutidde alabika atiisa alabika bubi ne mugambe mitwale 5 nga ajijjawa ajijjawa kati yayimbya awana Bobi Wine abantu mwenna abakoze obubi Bobi Wine yemwe abamekutaka abaga likes ne views okukuza bu page natunulira no musajja gundi ono yali ku BTFM yakuliranga basaba abaganda abafere be basinga n'okubba abantu n'okubonyabonya abantu yali akaza okukuza ka page yajja awana Bobi Wine era Bobi Wine era omununuzi w'eggwanga omusajja yakyukira Bobi Wine nga page ekuza afuma Bobi Wine oyo musajja bamuyitaani bannange mwerabira erinnya kanala bano omusajja ennaku zinankubira okufa obufe otoli mwavu omutego gwe mwavu mbumwe interview emyaka jonze nkwe interview gwe njikuwangana nakuwa aba YouTube tokuwa simu yange omusajja akyaza muntu akuba Bobi buli avuma Bobi Wine gwaleta mwabale nnyo mumanyi mwani government nimba yeta akyaza muntu atakuba Bobi Wine takuleta era wo yagala akulete vuma Bobi Wine awajja kukyaza kwegamba nenewunya lwaki mumalira abantu obudda ne baba follow ne baba wa follow bwe mumalo ziweza nga mwefulira Bobi Wine musoka kuteka ko profiles kati wali ono muzo mulala abantu abavuma wali abantu abavuma nga bateka ko profiles za Bobi Wine nga yajja kujja naye nga tamuwagira aliwo kuono na kifananyi kye anyway nze ebyo tesagala nyo bye yingizamu tebinkwata naye kibi nnyo tewali kintu kiretera kumenya muntu kwefula nti akwagala pretense okulimba siku ine kasota niko kukiririza mu birimbo byo nze nabagamba bonna abanwana n'abagala ebifo abanwana bagala position nze Balamu bwe yalayira yayogera ekigambo n'agamba nalimpala na full figure nga simwagala muzayi yatulekawo naawe abafulu figure ebifo naye kasana nga nzijukidde n'anfa n'engamba kati kyekimwe kiri ku Kenzo naye mwogera mbusimanyi kuli city Kenzo tali supposed kubeera kuli city zammwe Kenzo is a giant yasukuluma era ndaba nalabe ne manager wa Kenzo bamutunza ku interview bako Kenzo music wa Kenzo bantu basobola kumutegera enyimba zo bayibata zisala n'amaswa tezisala zana zikoma nansana enyimba za Kenzo ziri worldwide is a superstar kiringa nyimba za Shiba Kalungi Shiba kuyimba mu Uganda atuyamba buyambi ali supposed okubanga lachayimba na wano music wa ali international Shiba okuyimba wana atuyamba buyambi omuteke mu competition musimanyi mbo ali kunamba okwato te competition no competing Shiba ne bali puzzle ovauta no gamba mu family ya Bobi Wine Dax yasinga okuyimba oh my god no mwana omuntu abeera akiraba nti olwana entalo zaba stupid mwina kugaba awards zaba foolishness omanyi baba yawe ani amanyi yawe
no mwana atanategera bulungi ajja kugamba nti baba yawe wano ku bayimbi betulina mu ggwanga Uganda yawe wabatali ku namba 3 ali mu kyakubiri Kabuye Sembogga Seruga Fred baba yawe bani awo yawe wabatali ku yawe buli muntu wa mumanyi to pulitenga kutuka ku ekyo teweeswada te kutuka ku extent yerabisa tewerabisa kutuka ku extent ye daksa singa family yonna kuyimba era ne unyona abogera ku list ndabanga anyway tindetera it's a pity ekyo kiba kikumala kiringa awadi za wano abasajja abayimbi batamala kuzivaamu awadi za wano bawanga bakazi babawadde busolo bawanga baguze ngotekayo sente ne bakuwa awadi za wano era kenzo nabaga te muddanga mu kunominatinga mu awadi za wano shiba babera mu awards international tebachabera mu awadi za wano bawanga omuntu awadi n'ogamba kati buli muntu akola awadi nange nsolokera ne mbajja wano bititiri byange ngenda wali ku namale ngenda wali ewana muleme oba ngenda wali Vicky display nengulawo obuntu ate kati babitwanguyiza osobola gulawo obuntu ngabinga tefana omuntu akamnyimana ogonoga nti awadi nawangula awadi genda ku Vicky display center wali ogula obuntu okola awadi oyite ogabire boyagala nsoba no bwegabira nga kinana nga bakala buli kamaka fashion ndala kubanga gobovaayo no gamba nti mu family ya Bobby Wine Daxi yasinga okuyimba bakulaba ngo ina olutalo lwolwana ebyaddala bakulaba nga werwanyisa wekka odduka nga tewali akugoba ebintu ebimu abamu banyuma basirise ebintu ebimu mwandibire sene mutaswala nyu mu baana bammwe ko mwina abaana n'abakazi nze kifo kya bwa advisor balwana ekifaa ne bateeka mu 7 wali mu kikko ne bamusaba obwa advisor nze nga simaina muzeyi no kyampadde ndaba mama nacho e parliament emubuza full figure gwe nabagamba nze manyi full figure ikamuzeyi gwe yandagidde gwe wadde obwa advisor yagwe mpa office era office yange bweresa sura state house madam Jane bale kyagisasula nze nebazanye madam Jane nkola na state house obo yagala obato yagala ezabwe simanje ziri simaina sasula yange state house yagigulawo ne secretariat mwabalaba byali open ani yagende wabwe nga bagulawo oli ayimya public nagamba yo sad advisor ngenugwe emutta ngenugwe mukutulako ebitundu byekyama bijja kukunkumuka no biyike mu kyoto nze ndabe muwe banayi Kasuku agenda ku pano byomu kubagenda okubuza muzayi 7 ebibuzo nga muri basanyufu mukiranga no kiranga mukitembeya naye wano nga mugamba bulijjo wali ofuna noga 15 londa kyagulanyi olabe ndi ekulu gyoyagala okujja gabalengejja Katonda yabigaba gye tuli gye mwagala okujja gye tuli gye mwagala okola ki bamaseka ba TikTok mwewumuzeeko Kasumba si mwana w'abanyam mwesi wabakitamu tebamuzika kujja bewammwe swaba abadde wano nga alina ebizibu nga mwavu muzibu abantu abeera mu bunnaku mu buyinike ne bamugoba ku maduuka ne bamukola bate ne bamusiba temwavaayo kumuyamba tewaliwo na kibiina ky'abasamu kyavaayo kumudduukirira essaawa zino agenze mu kusamira muvaayo muleega majubba ebintu ebimu musirikengako mmwe muve ku bantu buli muntu alina bwayita mu nnaku ye buli muntu yamanyi bwasoogalinga okubeerawo mwefuula nti mwogera nnyo bwe yalina ebizibu mwamuyamba ki mwene mumufuniddeko ttoko buli omu yeereega buli omu akakasa Kurani buli omu akakasa ssuula bwe yalina ebizibu mwamuyamba ki deni mumuleke bwaba nabangerereko lyakutte mumuleke Allah nambonereza lulwe mwana w'amanyammwe bamuziika wammwe edini mwagisaba ku nsi nemufuukidde abantu ekizibu buli muntu mwagala mufuga mwe bamaseka b'amatikitoko mumwenonyera eddiini y'obusiraamu mukope ku sseka kyeyune obwali mumusirikangako mukope ku sseka kyeyune mutegeere nti osobola okwera ku TikTok naye ng'oyogera ebirimu amakulu wano mwafuukira station ekizibu lw'amabina mwe mukyasinza okwagala amabina mwavaayo ng'abasiraamu ne mugamba katusondere omusajja wattu omuddu wa Allah tumusondereyo obusente ngawe mutavaayo mba mumuvaako asamire manda ze zimwetugire mumuleke asasulire ebiboneebone bye abamu mulina basamize mulina ziyirizi naye namufuukira obuntu w'ekizibu bannange basajja mu mwayono n'eddiini y'obusiraamu abatikitoko batwaba ba TikTok ne mubuulira kufa kokka kufa
eno dunia jivako esawa ino vako dunia dunia namwe mufatu wasangeyo mwaka fatu wasangeyo bannange mwogera nnyo mutama mwagadde likes ne views obudde bumumala nga muli ku bantu mugende mukole namwe business namwe obwavu bubatawanya nalindi awo nga nabaseko wannako atambula gazi wabasambagala mumpi nyali nge juni bwati atambula yegala nali manyanyi na bulungi gundi yamugula akamotoka amini mungi nyonyo nakamotoka takajamba kata sukuta bakaita buno motoka babo butono bamutata amini yakamugulira mulimba mutama nammwe owannakaze nze ngomi nkuwerawo alhamdulillah Allah nkupabo kisanza Allah wala hawla lalla baswa hababa TikTok that is too much mutama ateka samwa ingire wakabaka bagane mtaniko bomanyira twabako wamuleke kuseka mukope kuseka kye yune mukope seka kye yune sibuli nsonga jjanti ogenda kujogerako so bakasoma bali bamuzala mbusiramu sigo wa muzala tumaina kumanya basiramu kabukulu babaga bayo mugabe agambye mbyejjeko mbivuddeko ngamba muyingiza abantu obusamba buyingira nemba komana n'obukulu noli bwe mukomola abantu mbayingiza naye bwabuvuddemu naye ne mufuuka problem mufuusa problem ne kumweka nyini nga mu abantu that is too much abasinga muyina abaana ba malaya ebyana bamwe bimalaya kifulumira musanya ne kyambala ne kituka wayi ne kisigala mu G-string bya bikyasiriza okunywa omwenga amabala gajula abo baana oza baki musoma amabala ga makalu muve ku bantu bulo mwalina bwala bensi bwalina bizibu bye abana mwe batolokanga ne bakola batya mbaba zate mwalina mu family babazalamu obwenzi bubalinga obwenzi temwera abana ine muyingirira omuntu sitasa abigula amabina ala amabina gato bana obadde yagala bigule mugongo wali omuyambi eki gomayota alya ku mabina ago stasha alya ku mabina ago ganya nyagazo miza wati gali yako era gegambezaawo ne family ye wali omulisizako mutama bannange mutama muri tumachi mulingiriza nnyo ne munyigiriza nnyo abantu ne kibera tumachi nokola kutuba namba ngoli ku station ogikuba wali nekera nogikwata ne ruino omukera omubanja ati mule kazunze nyuma ye alya ku matako ge